kakati basema ne banyabo MP wekawempe Muhammad Ssegirinya Mr Update ne Ayina Sewanyana omusajja waabwe ino bamachindye bagenda sula kitalia paka ngina kusoma 14 kakati abasinga era mukyali diversion nejo nachogeddeko government ya Museveni eyayoeri Museveni buhabulwa teina diversion yo buli kyekole kituukiriza era bwenabe yagala kujja Mr Update mu parliament ja kumujjayo oba yagala oba tayagala so kati nze kyengezaako kubanyonyola wano kubagezaako kubazibula maaso nti government mwe kyemulowooza kyeyagala okukola si kyeri government si kyeri yo kyekole kituukiriza oba bamanyi ab'ebijjambiya oba tebabamanyi bo bakugambye nti bo abantu be balina mu kkomera babalumiriza nti be bakama baabwe so bintu bino muve mu bya diversion kati kale bwe ba diversion divertinga ki you tell us mwabagamba diversion bagala ku divert there is nothing boka sitabatuukiriza ekyabwe boka sitabatuukiriza kye baagala mumujja kuyisa smart diversion government ya Yoweri Museveni buhabulwa tena diversion yo buli kimwe kituukiriza bwaba yagala kubajja kubajjayo tulina kwesalira amagezi okwerwanako ngaffe abantu kino nakibagambye jo tena diversion kati kambabulire bagenda bakute Ssegirinya Muhammad Mr Update ne Ayina Sewanyana ne batwala mu komera otegedde bwa batwala mu komera jukira babasiye mu komera kitegeza babasize ku connection zonna basobola okubasima mu komera ne babagana abaloyo okubalaba ne babagana buli kimu kubakamba bulire nga tukyali mu government ey'omuntu nga yazze emisango nga yalonda baloya yalonda abalamuzi yalonda abapolisi yalonda buli kimu tetugenda kuwangula musango n'ogumu okujjawo nga twerwanyeko ne tumujja mu buyinza kyekyamazima bwe tunaba tukyawangalira mu government nga omuntu azza omusango yakwata katuse kyetulina okukola James kiri kyekintu kimu kugeza kwerwanako kujja government mu buyinza ebyo byonna bituyita diversion biveewo ekyokubiri basema ne banyabo muganda waffe Lumbuye tannabateebwa ebintu bino tulina bikuwata amavumbavumba byonna omulundi gumu katulina okubanja muganda waffe Lumbuye tulina okubanja Mr Update tulina okubanja Ayina Sewanyana kubanga bonna batukwatako abantu bano kyemulina okumanya ekyokubiri ndi so disappointed mu bantu b'ekawempe abantu b'ekawempe omwana wammwe Mr Update Muhammad Ssegirinya n'akwate kubona agende Masaka ne mulemera mayumba nga badde akera ku makya n'abaleetera emmere n'abakolera eddwaliro n'abatwala mu malwaliro n'ajjanjaba abaana bammwe sawa envanyuma eno teri yadde n'omuntu omu civilian asobodde kugenda Masaka kulaba mwana wammwe mu disappointing abantu baffe mwifo kyokulwana fe tulina kulwana bino byokugamba smart diversion eno government zaba musibira bubwa tezibira na diversion ebyo mwe mubimanyi bya diversion yo bwegamba nti egenda kusengula ku ttaka ebegenda kusengulako bwebagamba nti egenda kusiba Ssegirinya ebegenda kumusiba bwegamba nti egenda kukwata Ayina Sewanyana ebegenda kukwata Ayina Sewanyana bwebagamba nti egenda kutema bijambya abantu bafa tena diversion kuba buli kyekolamu kimita diversion ekituukiriza yo buli kyekole kituukiriza mwe kati mujja kudda diversion yo ng'etuukiriza byeyagala otegedde kubanga bajja kukwata Lumbuye kubaka mbabulire abantu abavirako obuvuyo okukwata Lumbuye bali mu government era bakolagana ne government otegedde abantu government yennyini ye yakulyetinzewo ekyo blackmailinga Ayina Sewanyana ne Muhammad Ssegirinya eyo blackmail yennyini tosobola kukwata muntu gwe bazaala emakindye akulidde emakindye abeere emakindye kati kambe ekyokulabirako kya Ayina Sewanyana Ayina Sewanyana ebbanga lyonna abadde makindye nga bantu b'Masaka baagazaaki tabamanyi tebamuzaalayo si gyabeera si gyakulidde ebitundu byali tabimanyi
ng'omugamba nti ali emabega w'ebijambiya Museveni agenda mu Ndeba ne batuuza enkika abasajja bano babi nnyo bannange abasajja bano babi mu kyasaaga abasajja bano babi nnyo bano abasajja tebalina diversion yadde n'omulundi n'ogwo bo buli kye bakola bakituukiriza ate buli ekikolebwa kiba mabega wa tosobola kunnyonnyola muntu tosobola kakasa muntu nti gavumenti si eri emabega w'ebijambiya ebintu byonna byekola okumanya gavumenti eno yakigwagwanyera ya kisiru tosobola kukwata abantu batalina kakwate konna ala ne Sewanyana Wemakindi Muhammad Ssegirinya Wekawempe ebintu ebyo bibaddewo nga Muhammad Ssegirinya ali Netherland tosobola kuddira abantu oba kano mwakayiza mutya kano ke mwayiza abasajjamu abavundammwe kafu tosobola kuddira abantu babiri Muhammad Ssegirinya n'obayitwala ku poliisi e Masaka n'oyiwa trailer za poliisi 4 ng'ab'ebijambiya 5 tosobola balisa ba poliisi omu kino kitegeeza nti abapoliisi bano benyini ababadde Masaka be batema ebijambiya be batema ebijambiya ekiro oba muntegedde kubanga emisana kubanga ebijambiya tebibaddewo ennaku zonna zabayise Ssegirinya ne ala ne Sewanyana ebijambiya tebiriyo kitegeeza be abapoliisi ababadde ku poliisi e Masaka abo benyini abapoliisi ababadde Masaka ekiro be batema ebijambiya kubanga ekiro tebabeerayo kubanga tuyinza okukoza diversion abasajja ne batwala ekitaliya kubanga bagambye bagenda kudda nga nakusooma 14 ne bakomawo nga nakusooma 14 ne babateeka mu kooti e Masaka ne babasalirawo emyaka ne bagamba babazeeyo ku limanda ne babeerayo ku limanda ne babeereeyo ebifo ne bibafa tuwoza diversion tulina kusala magezi tetugenda kufuna mazima tetugenda kufuna bwenkanya mu gavumenti ya Museveni nga Museveni yalonda abalamuzi Museveni yalina baloya be Museveni yalonda abapoliisi Museveni yalonda abaprisioni Museveni tetusobola kufuna bwenkanya mu gavumenti eno nga omuntu azza emisango yalonda abasala emisango simanyi oba muntegeera tetugenda kufuna bwenkanya ng'omuntu azza emisango yalonda abazza emisango ebintu bino Amina bino ebintu byonna tulina bifaako omulundi gumu tulina okufa ku Lumbuye tulina okubanja Lumbuye tulina okubanja Muhammad Ssegirinya tulina okubanja Alani Sewanyana kuba kati bonna babatadde mu kintu kyekimu otegedde kati tuyinza okudda ku Lumbuye yekka Muhammad Ssegirinya ne bamutwala mu kkomera ne Alani Sewanyana ne bavundira eyo bana abasajja tebakyasuwala kubanga ekintu ekisembayo mu bulamu kiri ekintu kimu kyakutta kati kyebakola tebakyasuwala ebyo bemugamba tisima diversion ebyo tebakyabirika ebyo byakyana kito ebyo tebikyali level yaabwe kati level yaabwe eri mukutta ebyo diversion si level yaabwe kati level yaabwe eri waggulu nnyo mukutta kuwamba kuwayiriza kati bye basobola okukola ebintu bye basobola okukola byonna byaggwayo omuntu kasita atuka ku level ey'okutta nga atta mu buli kika atta mu kuwamba atta mu bijambiya attisa emmundu attisa obutwa olwo aba aweddeyo kati basigadde kukola blackmail kuwamba kutta na buli kimu ebyo babikola tewali kye bakola nga tebakigenderedde kati tubanja abantu bangi tubanja abaana bonna bebasiba nga tukyali mu kalulu tubanja Muhammad Ssegirinya tubanja Alani Sewanyana tubanja muganda waffe Fred Kajubirumbuye kubanga bonna tetumanyi waje bali tuyizo okugamba nti babatuta ekitaliya ne batuusa ekitaliya ate ne babajjayo ne batwala ekigo ne babajjayo ne batwala eruzira okay kati basebo ne banyabo abatamanyi kitaliya ngoyagala okugenda okulaba ku baganda baffe kuba baganda baffe babatutteyo ku alimanda paka nga nakusoma 14 kuno gwenyini omwezi ogw'omwenda kati abantu abatamanyi kitaliya okwata kuba erigenda emitiyana n'oviiramu we bayita ebuwalula
boboli ku motoka owotera babayite buwalulwa waliwo ekipande kinene nnyo ku mukono gwo ogwa dio kuliko ekipande kiriko Kitalya prison farm eri komera balita Kitalya prison farm kubanga komera eryo lyali lya komera lya kulima bana basajja bali kyusa kati novuga straight paka Kitalya nogera nobala bako abasajja bye babatutte. You can imagine abantu omusajja yakadda yakava mu kusakira abantu babeka wempe atukidde mu komera. Ino government kikachi basebe ne banyaba government kikachi eno government kikachi eno government esola government yetta ewamba ewayiriza ekola buli kimu etufudde bize kati mukubanja etufuula bize tuve ko ngamagobi obufuzi tulino ebintu bino bikuwatira wamu okubanja ogwanguzi waffe okubanja Mr Update okubanja Alan Sewanyana okubanja Fred Kajubirumbuye okubanja abana bebasiba kubanga abana bebasiba basinga nga tukyali mu kulonda mu January bakyali mu komere Kitalya abala bali Kigo abala bali Luzira abala bali Wakiso tiba kyaswala kati baswaza buswaza. Njagala musharinga video eno njagala mu comment ku video eno njagala mu mpabule wemba nsobeza kubanga nange sinze ntukirida singa nenze bemba gambe nebintu bisinga nze bintu bino mbyogera nganzo omuntu ene bandowooza yange olunaku lwajjo nabagambye nti government enteswala government entena diversion yo buli kyekole kituukiriza bwegamba kuwamba bwegamba kutetta kasita government etuuka mu kuseeyo okutta ebintu bya diversion ng'obyerabira ebintu byokola diversion ziri mu mmwe nti diversion bantu bena diversion kubanga bwe buki bakola bakituukiriza buli kye bakoonako bwe bagamba kuwamba oba kizimbe bagala kisengulawo bakisengulawo oba ttaka bagala litwala balitwala kati ttaka lya mayiro nalyo bajja kulitwala oba twagala oba tetwagala kubanga bo kye baagala otegedde kati gwawoza diversion mbuulira badivati nga bagenda kukola ki gogamba ki waliwo kyonzo balemesa okukola gwawoza diversion baina sente baina mundu baina buli kimu n'abazungu babawagira n'abazungu wetusuubira nti bajja kutuyamba nabo babawagira ekyo mukiteeka mu bwongo singa abazungu bali tebawagira basajja bano singa abasajja bano bavaako dda kubanga n'abazungu betugamba nabo they have their own problems otegedde n'abazungu bawagira abasajja bano yensongola kyolaba abasajja kweba yensongola kyolaba nga basajja bano baggalawo ebibuna byonna byonna kyewa abazungu tebana kye bayogera tenga be bananyini byo be bananyini bagala tujja kumulamwa ogwo okufokasinga kiki tuliko bagala tujja kumulamwa to focus kubanga kitufu kiri nti we have to focus ekigendwa kyaffe ki tujjukira twawangula ennaku z'omwezi 14 omwezi ogw'oluberyeru omwaka 2021 twakera ku makya tugenda tulonda ku polling station zonna nituwangula Yoweri Museveni Habulwa ne tumuwangula n'ebitundu 54 n'obutundu 19 ku buli 10 ne tuwangula akalulu kaffe ate njagala obajjukiza nti ffe tukyali mu 2021 abasajja bano bo baavaawo ddaawo bali mu 2026 ekyo nakyo mulina okiteeka mu bwongo ekyo mulina okiteeka mu bwongo nti ffe tukyali mu 2021 awo bo baavaawo dda singa mulaba ebintu bye bakola balaga nti kati bali wala nnyo kakati omuntu gw'ovuganya naye bw'oba olaba nga tomusobola mu mbuli mbeera olina okuba nga otambula ku pesi emu naye kakati mbasaba ekintu kimu basaba ne bannyabo tuve ku diversion tuve ku diversion abasajja naffe tubavuge process by process otegedde tulina okufuba okulaba nga Muhammad Ssegirinya avaayo tulina okufuba okulaba nga Alan Sewanyana avaayo tulina okufuba okulaba nga muganda waffe Fred Kajubirumbuye akomawo atubulira ensonga nga bwe zitambula mulimu baganda wange wana bagamba nti katonda ayamba yeyambye ate baneka mbabulire basaba ne banyabo ebyomugulu bibe bya mugulu n'ebyokunsi bibeere byakunsi Bayibuli egamba ebya Kaisali bibe bya Kaisali
nebya katonda benga bya katonda bwe tuba kuli ku nsi tukole bya ku nsi tukole bya nsi abantu bonna ab'ebijambya beba woninga nti ab'ebijambya bagenda kujjayo mwetegeke omuntu bwakutema nawe muteme ebbanja lya mwenge liggwa na mwenge akufumbire y'omuto omufumbira ya bigere omuntu bwakutema namwe mbateme muve mbyokusa abakyala musigale mu nyumba nga mwebase abasajja n'abavubuka waka abakulu abakuzeekuzeemu mukwate ejjambya mubeere wabweru musobole kumufamileza mmwe akufumbire y'omuto omufumbira ya bigere mukumufamileza mmwe mugezeeko okwerwanako teri ejja kubalwanirira kubanga Uganda tekyaliyo gavumenti etegerekeka gavumenti yasigala yakulwanagana yakutema bantu yakutta buli kimu n'olwekyo mulina okwefaako basebo ne banyabo teri ejja kubafaako yadde n'omuntu n'ogu naye ng'olwaliro wenjogerera Muhammad Ssegirinya ne Alan Sewanyana basuze ekitali ya prison farm ayagala ogenda obbalabako batwalira ku mazzi ag'okunywa obatwalirayo kantu kona n'obbalabako ba MP bamwe abantu bekampemwe bengamba atamanyi kitalya okwate kuba erigenda emitiyana n'oviramu ku stage webayita ebuwalula bw'oba oyina emmotoka oweetera buwalula ku mukono gwo ogwa ddyo waliwo ekipande kinene ekiriko kitalya prison farm ovuga butereevu ekkuba erigenda butereevu kuliko amakubo agavaako naye ovuga butereevu nga bwe litambula paka kitalya prison farm waliwo ne primary bagiyita kitalya primary school mugende mulabe ku MP wamwe mugende mulabe ku ba MP bamwe mugende mulabe ku baana basiba nga tukyali mu kulonda mugende mulabe ku bantu bamwe teri muntu mulala ajja kubalabako kubanga Museveni takyaswala aswaza buswaza kati yembeera gye tuwangaliramu ekyokubiri basema ne mannyabo muganda waffe Fred Kajubirumbuye akyali mu mikono gy'abawambe mufube nnyo okulaba nga tubanja paka lwanavaayo ekyokusatu basema ne mannyabo kambajjukize Ssaabasajja Kabaka wa Buganda yakoma ku lunaku olwakeesa olw'omukaaga naye ng'akyali mulwadde mumusabireko naye asuuke kyonna kyekiri mumusabireko Ssaabasajja Kabaka wa Buganda asuuke abeere mu mbeera eyagaza teri agenda kutulwanirira kyekisooka teri agenda tulwanirira teri agenda tubeerako teri agenda kufaayo gye tuli okugira nga ffe tolwaniridde kubanga baba n'abasajja eno gavumenti eno tekyali gavumenti wabula akabinja k'abantu kana akatufuga ko kafukola nga bwe kaagala kyekakola kuba kalina buli kimu kalina emmundu kalina ssente tulina okwerwanako nga ne mukama waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu nga batuyiza kyekiddako kubanga yatugamba omusango gutadde mu kooti yaffe twalemererwa okwerwanako bino byokolima sima katonda gyali sima mama gya abasajja bombalaba ebya katonda tebabiriiko bo bakimu butereevu ni katonda ali waggulu bo bakimanyi nti bw'ofanga olyoka ogenda ludda ba mu ggulu era bo bakimanyi buluteevu nti omuntu bw'afa agenda mu ttaka kati bwe tunaavaamu enkola eyo tujja kuba tuli online tujja kuba ku line butereevu ne bwe tunaabeera mu nkola sima katonda gyali simama alikale maama bano abasajja ebyo tebabimanyi bakimanyi butereevu nti ebya Kaisaali bya Kaisaali n'ebya katonda bya katonda bo bakola bya ku nsi ebyomuggulu bali bikola nga batuuseeyo naffe tugende ku nkola eyo tukole bya ku nsi omusajja bw'ajja n'ekiso nawe kukwata ejjambi ate ekyokubiri bannayuganda mugezeeko nnyo okulaba nga muteeka kamera zammwe ku mayumba muteeke kamera zammwe ku bikomera ne woba ozimbye mizigo teekako kamera kuba kati ensi yabwerinde buli budde obukera ku makya genda ku kamera kebera olabe kiki ekyayiseewo ekiro abasajja bajja kubatta ng'omuntu akusse muganda wo abasajja bajja kubatta ng'omuntu akusse ye defense akuuma ku kyalo abasajja bajja kubatta nga yewa poliisi gwolaba bulijjo akola ku ka police post akakulinaanye abasajja bajja kubatta ng'omuntu gwo akusse ye mukwano gwe gwonyumya naye kati mufube nnyo okulaba nga mufuna kamera muziteeke ku bikomera byammwe muziteeke ku mayumba gammwe obudde kati wagoyagoya dda naye mwe temukimanyi bino ebyokuweza katonda gyali sima kale maama tebikyakola ebya katonda bya katonda n'ebyokunsi bya ku nsi katonda yakuteka ku nsi weerwanengako okitegeera tetusobola kufuna bwenkanya tetusobola kufuna bulambulukufu ng'abantu abazzi b'emisango be balonda ba chairman abazzi b'emisango
bebalonda lawyer abazibe emisango bebalonda omulamuzi abazibe emisango nga bebali mbuyinza tetusobola kufuna bwenkanya nga bazibe emisango bebabaga amateeka ekyo tekiriyo tulina kwerwanako okufuna obwenkanya tetebulina komo tebulina deadline bwe tuba tulwanira obwenkanya tulina kulwana paka lwe tuliwangula tetulina kuteeka komo kukulwanirira ddembe ekyo mukiteeke mbongo tetulina kuteeka komo kukulwanirira ddembe lyaffe tulina okulwana paka lwe tufuna obwenkanya nga sinagenda mbakubiriza nze bada kika 3 mbakubiriza mufube nnyo okuteeka kamera ku mayumba gammwe ekyokubiri musabire nnyo Alan Sewanyana musabire nnyo Muhammad Ssegirinya Mr Update musabire nnyo Fred Kajubirumbuye kuba kati bali mikono mikyamu ekyokusatu mulekeraawo okwesigama Katonda sima Katonda tuyambe Katonda Bible egamba ebya Katonda bere bya Katonda nebya Kaisali bya Kaisali otegedde tukole bya kunsi ebyomugulu tulikola nga tuse waggulu omuntu bwajja okutema nawe wetegeke muteme ne babatema nga mutunula nga ne jambi ogina mu nyumba babatema nga mutunula nga ne jambi ogina mu nyumba tuna kwerwana kutirejja tulwanirira ekyokusatu mufube nnyo okusomesa abaana bammwe kubanga government ya Yoweri Museveni Buhabulwa teyina gezi lyonna teyina programu yonna ezabana ku amasomero chachi kiabu tebijja kugulawo kati kubanga ekintu kyonna ekisobola okunganya abantu abangi Museveni amanyi kyekijja okuleeta obuzibu okumujja mu buyinza kati mwina kwerwanako ng'abantu mugezeeko nnyo okusomesa abaana bammwe muteke kamera mu mayumba mugezeeko nnyo okwefaako banja lya mwenge liggwa na mwenge akufumbira ey'omutwe omufumbira ya bugere bannayuganda muzukuke tusabire nnyo Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi Musoto okubiri yakomawo ku lw'omukaaga naye akyali mulwadde tumusabire nnyo asuuke abantu abagaliza Obuganda ne bannayuganda bonna ngo bagaliza Obuganda musabire nnyo Robert Kyagulanyi Ssentamu asobole okubeera president wa Uganda bw'anabeera president wa Uganda buli kimu kijja kutereera kijja kubeera kirungi musabire nnyo Ssaabasajja Kabaka wa Buganda asobole okusuuka musabire nnyo gavumenti ya Museveni yegwenga obudde bukyali tusobole okufuna emirembe mufube nnyo tulwane nnyo okulaba nga tulwana amasajja tukole buli kimu okulwana okusaba n'okukola buli kimu okulaba nga kigavumenti kino ekyabasajja bana ababi kigwanga obudde bukyali tusobole okufuna emirembe teri muntu mulala ajja tulwanako ekyokubiri twerwaneko nnyo kyekyamazima kubanga abazungu betwesiga betulowoozaako buli kaseera balina ebizibu ebyabwe ate bo be bali emabegao okuwagira Yoweri Buhabulwa Museveni mu bazungu mujjeeyo essuubi mu bazungu mujjeeyo essuubi sina nnyo bingi byakubagamba basabo ne bannyabo nze byembagamba mbibagambye mugwemu obutiitiizi teri ajja tulwanirira Katonda abakuuma olwaleero mubeere bulungi ffe tuli ba NUP ng'ennaku z'omwezi 25 nnaku z'omwezi 24 nnaku z'omwezi 25 nnaku z'omwezi 26 mu America Boston Massachusetts wagenda kubeerayo convention waliyo NUP retreat omuntu yenna ng'osobola okugendayo okwewandiisa kukyaliko oliwaddemba okwewandiisa n'okuregistaringa n'ofuna invitation n'oapplyinga visa ya America n'ogenda mu America n'osobola okwekalakaasa egenda kubeera Boston Massachusetts mu America mufube nnyo okulaba nga mugenda abatasobodde okugenda balina ssente Katonda abakuume mwenna tuli ba NUP everywhere people power our power Katonda abakuume musule bulungi mweraba